TikTok ensonga nga bwe zitambula ennaku zino. Liri puzzle ennaku zino, liri puzzle eggaali ye yayise mu Kwefu baaba ne Kwefu tubadde tumulinze atubuulire ki bwe kigenda okubeera. Obuzibu nno buva ku ki? Yali live gye basobola okuba ate nga bakola live eno bagikola, kwaliko Bruno K, kwaliko Gravity, Ziza Bafana ne liri puzzle, kwaliko n'omuyimbi Laika ne Apas yaliko. Kati ebigambo ebyavaamu ebisinga ng'ebigambo byakuwemula. Wano nno Kwefulukuta gwavaayo ku mutimbagalo gwa X naawa obubaka, yabuweereza Apas n'amugamba nti embeera gye tubadde tukumanyiddemu si ya kubeera wansi bw'otyo mu mbeera okwekkakkanya brandi yo. Ekintu kino kyali badde kisingawo mu mbeera eyo, kuba ggwe oli wanjawulo nnyo ku abo abaali ku mbeera eyo. Okuwemula n'okkiriza mu mbeera eyo, Apas n'akkiriza naye n'agamba munnange nange bandeeta buleesi era ebyogerebwa sinza biinako obuvunaanyizibwa mu mbeera naye ng'obubaka bonna bufuna. Kati liri puzzle gwe baali bataagamba olutalo n'alusuubula, era okutandika ne wiiki eno yonna lubadde lutambulira ddala nga liri puzzle awanda muliro nga yagamba ebyokuwemula babyagala ku TikTok okusinziira ku liri puzzle ye nga bw'agamba, era awanda muliro ng'agamba yatabukidde Kwefulukuta olw'okugamba ku Apas. Yagambye ati awulira wetwalete ennyimba zaffe wazikuba gwe Kwefulukuta tunagenda tya gulobo ng'ennyimba zaffe tozikuba ng'obeera mu kuzannya kazibwe kapo ojja kukazibwe kapo bw'ozannya titi lediyo mwagifuula yammwe ozannya kazibwe kapo na titi lediyo wagifuula yo Kwefulukuta ne mubeera okwo ne titi mwebala kutuusa Kwefulukuta ne mumujja emisana ku ssaawa 6. Kale yoyo nno liri puzzle. Kati Kwefulukuta ye abakoze bwati alina obubaka bwabawadde, agambye bwati era nagenze nendaba Gravity ng'agamba mubaleeta ennyimba zaabwe ne tutazikuba lelelele. Kati Gravity ate mu bantu abalina okunjogerako nti siyambye endongo eno takkirizibwa, kuba nali nkutteko ku nkalu zange nenziteeka mu kivulu kye n'omubanja mu mubanja zaatabaagaliza emiliyoni etali emu ezitali 2. Bwaba wakana aveeyo agambe nti nze atamwagaliza nakwata ssente nenziteeka mu kivulu kye zaatayagaliza. Pazo wano abadde n'enkudiye ebyo ebintu byawe byekisirusiru bye yayi bw'amala obbigira n'ategeka ngaze omuntu amanyi omuntu ng'ategese. Ebiseera nali nkya producinga Sumulula tebannanziza ku makya ningamba tugenda kuyisaawo Pazo ono mu ngeri ya kumuyisa bbaaka kuba luyimba lwe kuba luwemula. Aya liri puzzle yakyawanda muliro wulira ukolimidde mu nsi muno olemesa live ya Bruno K, olemesa abaana okubeera muno omutwalo. Kwefulukuta ofenga obonaabona. Kwefulukuta tojja kufuna mirembe. Kwefulukuta nja kukumira akasaana. Kwefulukuta nja kukumira akasaana. Va ku live ya Bruno K, muve ku baana buli kadde ne mulowooza mutujja kwogera ku bintu byamu byagala mbu tugenda international wano kuloko mutuzannya batuzannya abo ako kakwa nava mu kita mbaganda bange nava bombo nga ndi mulwadde nga n'olukindo lukyali lubisi. Pastor Wilson Bugembe nampa collab. Aya ubagana okuba ennyimba ze eza liri puzzle mu mbeera eyo. Kwefulukuta agambye omuyimbi awemula ulira kati Pazo kyajja afune ku ssente ezo zagamba mbu yali azigaba ate ne ssente tebazijje mu ndongo. Teri muyimbi awemula alina bantu tebakikulimba. Nkwe example sijja kikutwala wala. Pazo Gravity basinga okuva le batandika okuwemula basinga kuyimba kikati campaign z'enaale kakati bakutwala nosanga abantu 100 bebasuubiza emmere bebasuubiza engoye benaale mwegabe engoye babasuubiza emmere nagamba enaale mu eri bajja gabayo emmere baliyo ne t-shirt waliyo ne transport babocha nayo kakati abantu bajja bazze kulya na kufuna ngoye bali awo bamaze okukuta emmere yawe babadde ne saati empya eriko mu 71 eno nga naye ne gundi atuuse tetukayana bwoba ogamba nti oyina amaanyi mu kuwemula bagamba ab'enaaleemu nti awe ekakumiro we muntwala nabbanja wontwala tontwalawo ku bwereere njagala abantu abo basasule emitwalo egi Kwefulukuta bw'abaddiza abayimbi abamuyisizaamu eggaali era nti ensonga gyaliko yakukomya kuwemula ku mutimbagano naddala abayimbi abo kuba kyakulabibako nnyo. Ulira kati n'olulimi lwaffe Oluganda nze lwenjagala ennyo lwe nasoma ne ndujja mu P1 paka ku senior 6 ekiseera kigenda kutuuka nga bw'olwogera balwasosietinga na kuwemula nga bagamba hawe yagenda Oluganda mugyewo abaana essaawa yonna olwo olulimi agenda dduwemuliramu. Kati
tetwagala tutuuke kweyo level olumi lwaffe tulwagala nnyo buli awemula awulira ngo yagala nawe wemulirako mu lwewamu kati ekibooziboozi it is a very good initiative ennaku zino olina okubeera available mu bantu noba nga onyumya ku music wo onyumya ku bintu ebyenjawulo ebigenda maaso but in a way that protects the society because art is the mirror of the society gwotulaga ekiri mu society era art bebamu ku bupande obugaidinga society lwakuba nti nga Walukaga bwe yayimba nti waliwo abawulira nti Walukaga ngeri okuyimba kwaffe gye gutaliimu ya interview kakazi ba epasa abajja ng'omulimu bagwagala yasobola okumanya nti ono atugaidinga talina gwavumye because gwe weebuuze ekyanteesaako post number 2 nti which corporate brand will associate with this stupidity. Ye Kwefu ne kati Kwefu lili pazonga wagali tazikiza gogenda mukolo nti awulira Kwefu bagambye wenda tusobola okukankana obukowekowe bwerizo nze kyenjogera ku maca nkiddamu ekiro kiddamu nga buzibiridde kuba neetonya nenkiddamu n'omusana ne gwaka nenkiddamu kati gwakitegeera obubi kulabira ku reaction yo ne mmanya nono kati yagenda ku ssomero naye teyasoma went to school but omayi bibiri byanjawulo alaba atunula naye talaba leero kati amayinzi ffe tuli basomesa